abantu mu bitundu by'e Katete, Karuga Ngoma, Kiswahili, Lugazi ne Kakoba mu kibuga ky'Embalala bali mu kusoberwa ebbula ly'amazzi. Kino kiviiriddeko abantu okutambula engendo empanvu nga banoonya amazzi. Dorcas Asiimwe, omutuuze w'e Katete, agamba nti abaana be kibaviiriddeko n'okwosa okusoma olw'obutabeera na mazzi gooza ngoye. Edomora ya shilingi 200 kandi tugitaha Ruizi Katete naho ni layini kuza kufuna mizi n'ogasoma shaye moya kasheshe ngekukashamukaga. Regan Akampa, omutuuze w'e Rugazi, atubuulidde nga bwe bamala obudde nga banoonya amazzi ekizingamiza emirimu gyabwe. N'okufutamu transporta okugiyayo okugatomuka atosanga waspendinga kandi wafuna na rosi. Dennis Mramzi atwala National Water and Storage Corporation mu kibuga ky'Embalala annyonnyola nga bwe basalira ekizibu kino amagezi nga baakutandika okufuna amazzi okuva mu mugga gw'e Kagera Eisinjiro. First teriiko emara twara pipes 2 soose ntujjako 8 inch teekemu 16 inch otumale tujja kuteekamu 8 inch ezemu etwala amazzi eyo Kakoba n'Enyamita we gabadde. Bano bagumizza abatuuze okuba abagumiikiriza ng'ekizibu kino baakukimalirawo ddala nga bamaliriza eddimu lye baliko. Tujja kumaliriza emirimu eno olwokuna mu evening, so kuva Friday tujja kuba tulina amazzi mu bitundu ebyo. Ye mmeeya w'ekibuga Mbarara Robert Kachebezi naye agumizza abantu n'abategeeza ng'ebitundu ebirala nabyo bwe bigenda okutuusibwamu amazzi amayonjo. Konka mutusaasire habwokuba ntwenda projekiti egi amazzi ngugaze booma leero n'ebicweka ebitagine nka Katamba za Kichwamba Rwagaju za Kakoma n'ahandi n'ebicweka ebindi nabo babaase gatunga. Mu kiseera kino asabye abantu ku byalo bino ebikoseddwa okugumiikiriza kuba embeera bano gye bayitamu bagimanyi bulungi nga nabo bakola butassa mukka butassa mwoyo. We are sorry habwokuba nimba nimpurra omuranga nimba nimbareeba konka mwenanye n'ekintu ekiritekenuko nikiba kyankiza amaanyi konka n'abagambira ngu batemu speedi kandi egyo ensonga nayo bagisolvinge.